Obulamu bumpi kinyuma nnyo n'obunyumirwa kasita oba nga tolinnye ku muntu mulala yenna Kagere. Naye oleetera abantu tolimirwa mu ttooke si ewayikige yajja nga yakajja nga wayiki ali naye ennaku zino aleeta gw'oleetera. Ekisinga obukulu muganda wange teri yali ajja avaayo n'agamba nti nakyokooza. Nze bw'oba tontaabudde nze nsobola obeerawo omwaka mulamba nga sirina muyimbi yenna oba mukiiwa bloga oba biki nga sikunyeze kuba nze buli wempandiika binnyumira oba buli kyenkola nkola kinnyumira era ng'obulamu bwe bulina otambula mazima. So buli wasanga omuntu yenna ng'alina olutalo ne Wycliffe Benda ebiseera ebisinga yaaba yaluddewo naye neefuula mugezi ntya kati njogera ku biki. Nze soogera ku politics binnyo kiri awo okuggyako waliwo ebibeererawo nga bitukwatako ndi munnayuganda. Ekyokubiri njogera ku mupiira gwe njagala obwagazi. Nze njogera binsanyusa. Arsenal Man U entalo zibaddewo myaka na myaka just twazijja mu kibanda ne tuzizza ku Twitter. Tewali kyamaanya nze sina buzibu na muntu yenna ge mazima. Kubanga lwa musajja akuleetera nawe n'omuddiza ebyo byakoma wali era yeenenya kyemmanyi mwabiraba era nze kasita nalaba apology ye biba biweddeya naye ebyo omupiira bwemubitwala serious maybe kano kankayiseewo kuno ku TV banaye bomupiira abawagizi b'omupiira njagala mumanye ekintu kimu ffenna tuli bawagizi ba ttiimu zaffe nina osudi yeyange ate bwe mba nsudi yange niyo nafu yeeyo naye tobitwala nnyo serious. Lwaki bali abasajja bali eri basasulwa lwe bagobye ne batagobye bakola ki kijjukire ng'ekyo. Nze kyova olaba Arsenal njagala okufa Arsenal tembuzangako tulo njogera binyuma just mupiira gunyume. Temupapye okubeera nga mujaganya akaseera kano. Tetuli mu kujaganya tuli mu kunyonyogera mu mugagga ono Honorable Minister Mao jukira yali mu Ministry of Justice eyo yekwatagana ku copyright agibaddeko nnyo era webuuzaako ku bantu abadde instrumento abaddeko naye ate minisita ayina atula mu kabineti kitegeeza bw'onyonyogera Honorable Mao oba onyonyogera ani musabba ateekeko oluki omukono lifuuke etteeka. Nze njogera mazima. Obuzibu bwange olumu amazima gakubya naye ate olumu amazima malungi kuba gwoba tolina kyeweetisse mu mutima gwo. Amazima gali nti ugombuuzizza pulezidenti laasayininga emyaka ena okuva kati negamba wonna wanasayingira manya bwe budde obujo obuki obutuufu kubanga ne kino kye tutuuseko olwaleero tukituuseeko kubanga bwe budde obuki siffe abasoose okulwanira populate kakulu. So njagala kuwa ekitiibwa ne generation ezisoose bakulu bange bajjajjaffe abagezaako okulaba nga tubaako kye tufuna. Emboozi yatandika dda naye ffe abatuuse ku ki kubanga mu maaso ga Mukama olunaku oluki olutuufu tutabeera mu kwesojja banaye emyaka gigenze industry no kuba kati we need to talk like businessmen. Tuve mbyo ku kaseera nga weesonga munno mu lugalo ogw'omuzannyo bambi tukizudde tugenda gye kutuwadde okitegeera. So saawa yakwatagana Eddie Genzo bwakwata wali n'agamba kwata wali ng'okwata lonnombye nze sijerega kuba gwe n'oddako ewaka n'obirowoozaako.